Mukama waffe yeebazibwe, nkwebaza nnyo olw'okulaba channel eno. Olwaleero ngenda kwogera ku bubaka. Ngenda just kukkaatiriza section y'obubaka bwe nayogerako katono we nali njogera ku mwoyo gw'okufa. Essaawa zino obubaka obwo bwali part y'obubaka bwe nafuna omwaka oguwedde. Mukama yali yatulabula nti Sitaani agenda kukozesa obwavu, agenda kukozesa endwadde n'okufa okulwanyisa ekkanisa. Era obubaka obwo yali ayogera around towards the end of last year n'okuyingira mu mwaka guno gwe tulimu. Kituufu kiri nti ng'omuntu nze simanyi how long this is going to go on. Naye okusinziira ku kye ntegeddeko, families nnyingi nnyo ziri affected financially. Oyinza okulowooza nti kiri Uganda yokka, naye n'eggwanga mwengi ssaawa zino tuli mu lockdown. Abantu tebakyakola, abasinga abangi tebakyakola. Abakola akolera waka. Ndi mu university ndi student, naye nkubuulira nti bw'oyita ku university essaawa zino oyinza okulowooza si na university. Abaana tebakyaliwo, abaana basomera waka most of them. Kati embeera nzibu, abantu baluuzinze emirimu, naye lwakuba amawanga gano agaakula go galinako sisitimu yabwe baagiseetinga nti omuntu ne waba tokola, gavumenti esobola okusigala ng'ekuyambako. Bizinesi ezo ezaggala kati mu ggwanga mwendi, bizinesi ezebaggala gavumenti ze yagamba teziri essential baziggale. Gavumenti esigala esasula abakozi. So gwe nannyini bizinesi gavumenti esigala ekusasulira abakozi. Naye tekiriwo ekito mu mawanga agakula nga Uganda. Kaakati ffe gavumenti wabeerawo financial problems yonna mu ggwanga okusinziira ku Uganda nga bweri bwenjimanyi. Ofa wekka, okiraba abakozi bangi babasazeeko omusaala, abamu tebakyakola, kati abasomesa ng'aba primary ne secondary baakoma kukola last year abamu. Embeera si nnungi, si basomesa bokka. Businesses ezikolapsinze, businesses ezitakyayingiza nnyingi, abantu bastruggolinga. Essaawa zino abantu bagenda kudda abaana bagenda kudda mu masomero. Kyengezaako tegeeza kyeki ti families nnyingi zistruggolinga, families nnyingi abamu tebakyalina kye balya, rent afuuse rent, amabanja mangi. Njagala nkubuulire, nkwegayiridde, wulira eddoboozi lya Mukama Katonda waffe. Message yino gy'akuwadde. Ku message eyo nzijjukira bulungi. Mukama yagamba nti newankubadde ebyo byonna weebiri, newankubadde Sitaani agenda kukwata ekkanisa aginyeenye, agiteeke ku kisenge, abantu bange ngenda kubagabirira mu ngeri ya bwakatonda. Kiki kyategeeza? Nti solution yo teva wano. Obugabirizi bwo tebuva wano, tebuva mu mulimu gw'okola. Obugabirizi bwo tebuva mu muzadde wo. Soosi ya ssente yonna gy'obadde olina, nkwegayiridde togitunuulira. Sigambe nti tokola, nedda. Naye togitunuulira. Katonda alina solution ya buli kinnoomu. In fact, olunaku lwaleero mbadde ndowooza ku message eno, Mukama abadde akitadde ku mutima gwange njogere, naye mbadde mubuuza ekyokwogera, nampa obubaka buubuno, ngenda kubusoma busomi. Agambye bw'ati, tigamba abantu bange nti buli ssekinnoomu ku bo mmumanyi. Buli omu, buli andaba Katonda akumanyi as an individual. Soogera eri kibiina, njogera eri ggwe awulira n'andaba. Katonda agambye nti akumanyi as an individual. I know each one of them. Era agambye nti nina pulaani ya buli kinnoomu egenda okumutuusa ku nkomerero ennungi. Agambye nti nze ndi musumba mulungi, ngenda kubakulembera bulungi. Bw'atyo bw'agambye. Bw'osoma Yokaana 10, John chapter 10, eyogera ku musumba omulungi. N'agamba nti nze ngenda kubakulembera bulungi kubanga nze ndi musumba mulungi. Nze nannyini ndiga, tebampangisiza bupangisa kukulunda kukulabirira. Nze balo, nze Katonda wo, nze ndi musumba wo, nze nannyini ggwe. N'agamba nti ngenda kubakulembera mbatwale ku mazzi amateefu. Temugenda kunywa mazzi gasiikuuse, temugenda kunywa bicaafu.
n'agamba ŋŋenda kubalungamya mbatwale mu kifo awali omuddo oguli fresh, omuto nga gwa green nga gulimu buli kye beetaaga. Bw'atyo bw'ayogera Mukama. Agambye temugenda kulya muddo mukalu, temugenda kulya muddo mukadde, mugenda kulya omuddo nga muto, guli fresh ate nga gulimu buli kye mwetaaga. Agambye ŋŋenda kukukulembera, I'm going to lead you. Kitegeeza ki? Agenda kubeera mu maaso go gw'olina kugoberera, wajja ekigere w'okiteeka. Kitegeeza ki? Obubaka buno bulimu elementi y'okuwulira n'okugonda. Amiina. N'agamba nti ŋŋenda kubagabirira mmwe. Kanjogere lindi vidiyo. Ŋŋenda kukugabirira ggwe n'abaana bo. N'aŋŋamba nti bagambe banzikirize mbakulembere. Ŋŋenda kubatuusa ku nkomerero ennungi. N'agamba nze balo. Akugambye Mukama waffe Yesu agambye nti y'ani? Ye balo, ye bbaawo. Era buvunaanyizibwa bwe kimukakatako nga Katonda, kimukakatako nga balo, okulabirira omugole we. Agambye nti kye balina okukola nga Bayibuli bw'eyogera mu Befeso 5:22 paka ku 24, balina kuŋŋondera nze baabwe. Kyategeeza nti ffe tuli mu Kkanisa ye mugole, Kristo ye bbaffe. Kati kyatugamba nti tulina okumugondera. Agenda kututuukiriza, agenda kututwala ku nkomerero ennungi. Katonda agenda kukola ebintu by'obadde tosuubira, agenda kukugamba ebintu by'obadde tosuubira. Waliwo ekifo, in fact waliwo ekigambo kyakozeseza nti nina ekifo, njagala kubakweka, njagala kukweka Kkanisa mu kifo kyange eky'ekyama. Kyekino ekigambo ky'Oluzungu kyakozeseza. I want to hide my church in my place of safety. Kyekigambo kyakozeseza lwakuba ngezaako kubikyusa mbize mu Luganda. Naye kye balina okukola kuwulira ddoboozi lyange. Mukama ategeeza ki? Buli omu ku ffe alina akalandira w'alina okukama milking, w'alina okukamira obugabirizi okuva mu ggulu. Oba mutegedde kye ntegeeza? Ntegeeza kino nti nga Mukama bw'agambye nti agenda tugabira mu ngeri ya kyamagero ya bwakatonda. Kitegeeza economy n'ebigyetoolodde tebisobola tusustaininga. Solution, this is not an ordinary time, so we cannot use ordinary solutions to find safety, to find solutions. Kankyogere bwendo. Eno embeera gye tulimu luno olutalo lwa mwoyo. Tosobola kukozesa byakulwanyisa bya mubiri kuwangula lutalo lwa mwoyo. Olina okuyingira mu nsi ey'omwoyo n'oggyayo ebiriyo ne biryoka bikola enjawulo mu nsi ey'omubiri. Mukama waffe Yesu ategeeza ati wuliriza. Buli omu ku ffe Katonda agenda muwa special instructions ez'okukozesa okusobola okuyita mu mbeera eno. Simanyi oba tutegeeraganye. Ngenda kuwa example. Crisis eno nze yantandikako ebbanga ttonoko emabega. Naye bwe najjukira ekigambo ekyo Mukama kye yayogera nange omwaka oguwedde, ne ŋŋamba Mukama wagamba ogenda tugabira mu ngeri ya bwakatonda ya kyamagero. Ne mbuuza Mukama nkole ki? Oyagala nkole ki? Kubanga ebintu byenfuna byenzija mu ssente tebikyasobola kunsustaininga. Obuvunaanyizibwa bweyongedde. Oba okitegeera? Ebintu kati byengula wiiki, ngula almost ibintu bye bimu naye ssente almost ziddabolinze. Lwaki? Embeera yeekanamye, kyokka ate nga wava ssente wakendedde. Tukitegeera? Kitegeeza nina okufuna solution okuva waggulu kubanga nze siri wa wano. Tutegeereke, muntegedde oba? Kakati Mukama example gye yakozesa ebiseera ebyo yagamba nti ambassador baba bamusindise mu ggwanga. Eggwanga gye bamusindise si lye erimulabirira. Eggwanga erimusindise gy'avudde
lyerimulabirira. Kitegeeza ki? Kubanga ffe tetuli bansi, tuli baggulu. Eggulu livunaanyizibwa butereevu ku mbeera yaffe ku nsi. Kitegeeza source ensibuko y'obugabirizi bwaffe teva wano. Kitegeeza omuntu yenna ambasada nze oba ggwe singa atunuulira ensi mwe bamutadde nga y'ensibuko y'obugabirizi bwe aba atunudde wakyamu. Oba tutegeere, kitegeeza nti olina okuddayo n'owuliza eri gye wava okusobola okufuna obugabirizi obunaakuyamba okukola omulimu Katonda gwe yakuyitira okukola. Amiina. Kanzireyo ku example gye mbadde mbawa. Bwe nabuuza Mukama ekyokukola, Mukama n'ampa instruction n'aŋŋamba kola bw'oti ne bw'oti ne bw'oti. Era kye nakola ne mpita famire yange ne mbagamba bannaaye abaali bakikwatibwako ne mbagamba Mukama atugambye tulime yiika 4 eza kino. Sijja kukyogera kuba kyali kyange. Oba tutegeerekese. Kati nalina okukola singa nawulira n'ensigala awo ne ŋŋamba kankole ki? Oba ne ŋŋamba kaninde enkuba Mukama yaŋŋamba kikolerewo. Meaning, as soon as I had the word, nakubirawo essimu ne tukola discussions ne tutandika okunoonya resources ezituukiriza Mukama kyatugambye. Oba kitegeerekese. At least naakakolako like 50% of what I'm supposed to do. Naye at least nga nkitandiseeko. Ekyewuunyisa ekintu kino Mukama kye yaŋŋamba okukola. Kiri long term. Kitegeeza ki most likely embeera eno tegenda kubeerawo for a short time. Eyinza okulwawokko. Kakati gwe bw'otaawulira eddoboozi mu budde n'otakola ky'olina kukola mu budde, you are likely to be late and you cannot blame God. Oba tukitegedde. Kakati solution eruwa? Solution yiino. Yingira mu nsi ey'omwoyo. Yogera ne Mukama nga bwe njogera naye kati. Sorry, nga bwe njogera naawe kati. Mugambe Mukama message yazze wagambye ogenda kungabira mu ngeri ya kyamagero nti ye mbuulira ekyokukola ngenda kikola mu redde. Katonda ffe tasosola mu bantu. Oba nze yasobola okwogera nange n'ambulira ekyokukola kye nnina okukola okwekweka embeera eno ezze. Katonda wa kisa agenda kwogera naawe akubulira ekyokukola. Nkwegayiridde lekera otunuulira bazadde bo nga solution. Totunuulira mikwano gyo. Abamu bayinza okugamba be nawulidde emabega awo bo bagamba bagenda mu banka kwewola. Nkukakasa bajja kutwalako n'ebitono by'olina. Kubanga banka si solution. Okujjako nga Katonda specifically akugambye genda mu banka. Nkwegayiridde togenda. Amiina. Katonda buli omu amulinako. Katonda agambye bw'ati. Buli omu ku ffe amumanyi as an individual. Kitegeeza he's going to give you an individual solution to your problem. Kankiddemu. Katonda agenda kukugabirira nga ggwe omuntu agenda kukozesa extraordinary solution okukuyisaawo naye agenda kwetaaga okuwulira. Ogenda kwetaaga okuwulira n'okugonda. Bayibuli egamba nti aba bawulira ekigambo kya Katonda endiga Mukama ayogera mu Yokaana 10 nti endiga zange ziwulira eddoboozi lyange nzija ne nziggulira bwe mala ozigulira mbw ate ne ŋŋenda mu maaso gaazo ne zingoberera ne ndyoka nzitwala gye njagala zirage. Zigoberera ki ddoboozi. Amiina. In fact agamba nti oyo omubbi era omunyazi bw'ajja endiga tezimugoberera lwaki? Kubanga zimanya eddoboozi lyange nze omusumba waazo. Kati Katonda ayagala owulira eddoboozi lye kyakugamba okukola. Nkwegayiridde waliwo ebintu ebimu Katonda most likely Katonda agenda kugamba ekintu ekitali kya bulijjo. Oba agenda kugamba ekintu ekirabika ng'ekinyoomebwa. Tonyooma kintu Mukama kyakugamba. Ne bw'akugamba genda olime muwogo, genda omulime. Bw'akugamba genda otambuze kasooli, genda omutambuze. That is what I am saying. Oba tutegeerekese. Ayinza okugamba funayo abaana genda onoonye abaana okole bw'oti ne bw'oti. Katonda alina solution ya buli muntu egenda omuyisa mu mbeera ejja. Oyinza okuba nga ggwe tekinnakutuukako naye nkukakasa
kijja. Katonda tasobola kwogera kuleeta message eno months before nga talina nsonga lwaki agireese. Sitaani tasobola kukunyeenya n'anyeenyako just katono n'osigala ng'okyeyagala. Ebintu bino olutalo olw'omwoyo luba lutalo lwa ddala. Oba tutegeerekese. Kati Mukama bw'aba awadde komani nti bannaye kola bw'oti oba mugwe cover okasaale kajja gwe n'ogaana okugwa cover kajja kukwata. Okitegeera gw'oyinza okugaana okugwa cover olw'okubanga olaba okyali bulungi. Naye nkwegayira kale ku lw'abaana bo oba ku lwa neighbour wo oba ku lwa mikwano gyo I'm sure olina abantu b'omanyi abayita mu mbeera enzibu famire z'omanyi ezistrugglinga. Nkugambye kino ekintu ekiri nnomu. Kati tosuubira normal solution kusolvinga nsonga eno. You need a solution eva mu ggulu. Katonda agikuwadde agenda kugikuwa. Gwe yogera naye mugambe Mukama nze gundi nzize nze jjumba nzize nti ye. Mukama waŋŋambye ky'ogenda kumpa solution olw'embeera gye mpitamu nti ye. Oba egenda okujja mu maaso nti ye oyagala nkole ki? Nzuuno ndi muzaanawo ndi mudduwo njagala kuwulira ŋŋenda kugonda gwe ky'oŋŋamba okukola ŋŋenda kukikola. Katonda azze okugamba ngenda obuulire enjiri ku street. Nga ye solution yegenda okuyisaawo. Oba okitegeera? Kati totunulira kusoma kw'ogambe nze ate nasoma kino kati kye nnina okukola nkugambye. Ebintu by'omanyi ebiri ordinary tebigenda kuyisaawo. That is what I am saying. Kati oyinza okugamba waliwo abantu abamu ng'alina abapangisa. Kati ye ng'agamba nze nina abapangisa. Kukakasa abapangisa basobola okulemererwa okukusasula n'oyingira mu crisis. Oba okiraba, what am I saying? Buli omu ku ffe alina akafo mu Katonda, alina akalandira kwe yeekwata mu Katonda, akakalandira k'oba okwata obuuze Mukama nkoze ntya, Katonda mwagenda okutonnyeseza omukisa gwo. Nga sinneerabira, Katonda bw'akuwa omukisa teweerabira kugaba. Nkwegayiridde teweerabira kugaba. Kubanga y'emu ku ngeri Katonda gy'anyweza omukisa gwo. Naye ate togaba Katonda kuwa mukisa. By the way nze ng'omuntu sigaba Katonda kumpa mukisa. Nkimanyi bwe ngaba automatically nfuna omukisa, but that's not the reason lwaki ngaba. Ngaba kubanga njagala, kikolwa kya kwagala. That is it. Kitegeeza ne bwe nkuwa n'otanneebaza, it is okay. Yesu kyagamba nti mwe muba mwagala abo ababaagala be musuubira okufunamu empeera. Mulina njawulo ki n'Abafalisaayo? Kitegeeza singa nkuwa n'otanneebaza oba nesifunamu mu kinkuwadde, it is still okay kasita ofunye. Oba okiraba. Naye Katonda nga bw'atalimba bw'ogaba era ofuna. Oyinza obutafuna in the same way, nnyinza okukuwa nnusu 1,000 nesifuna 1,000 oba nesifuna 2,000. Naye Katonda n'antaasa accident. Oba tukitegedde. N'okkuwa obuwi n'olya, n'onywa ne weebaka ne weeyagala, it is satisfaction. Kati kyengezaako okugamba kye kibambi Mukama bw'aba akuwadde solution n'okungula nkwegayiridde kuwa kw'oyo atalina. Njagala okuwa example z'abantu mu Bayibuli abaawulira eddoboozi lya Mukama mu biseera ebyekyeya. Isaac, soma Genesis chapter 26 from verse 1. Olabe Isaaka kye yakola. Abantu bonna abaali bagenda Egypt bonna badduka bagenda Misiri mu biseera by'enjala. Mukama n'agamba Isaaka, anti nkugambye, I'm talking about extraordinary solutions to extraordinary problems. Abnormal solutions to abnormal problems. Katonda solution gye yawa Isaaka yamugamba, togenda Misiri ewali emmere, sigala wano awali ekyeya ate osige. Ngenda kuwerawo omukisa. Tugende ku Elijah. Eliya enjala bwe yajja Mukama yamugamba, yamuwa address n'amugamba genda ku address eno. Yorodaani sayidi waliwo akagga awo nti ye. Ebuvanjuba nti ye. Awo ku address eyo nsindise namuŋŋoona zigenda kugabirira. Eliya n'awulira ekigambo n'akigondera n'agenda. Era Bayibuli egamba bwe yagenda namuŋŋoona ne zimuliisa for that period. Akagga bwe kaakala Mukama Bayibuli egamba mu Bassekabaka ekisooka chapter 17 from verse 8 egamba nti awo ekigambo kya Mukama ne kijja eri Eliya. Mukama n'agamba Eliya nti kati genda ewa nnamwandu
mu Sidoni nti ye, waliyo namwani we Zerifa nti ye, oyo kati yagenda okuliisa paka enjala bweneggwako. Gwamugamba okugendako naye anoonya akamere kasigazzaawo akamere k'alina kagenda mmubeeza mulamu for one day. Era omukazi yamugamba nkuŋŋaanya buku nti ye kufumba kamere tukalye nze ne mutabani wange tufe. Tutegeera oba okitegeera. So okusinza ku magezi ag'obuntu tosobola agenda wa nnamwandu atalina na mmere gy'alya ate ogenda akuliisa enjala paka bweneggwako. Kyenkugamba nti solution Mukama z'agenda okuwa ezimu zijja kuwulikika ng'ez'ekisiru oba ezitaakole oba eziri abnormal, naye ggwe kkiriza Katonda okole ky'akugambye. Kukakasa olunaku lugenda kukya lumu ogenda kujjukira ekigambo kino Mukama ky'aleese. Ogenda kujjukira obubaka buno ogambe nti singa saakola mbadde mpedde. Bw'oba oyagala kweyongera okutegeera ekintu kino soma Bassekabaka ekyokubiri, 2 Kings chapter 6 verse 25. Ojja kulaba Erisa, story y'Erisa ne kabaka Ben-Hadad owa Aramu eyali azinzeeko Samaria. Samaria yali capital city, capital ya Isirayiri. Jjukira ebiseera ebyo Isirayiri nga Isirayiri eggwanga baaliyuzaamu waggulu oba north nga waliyo Isirayiri capital Samaria, ekyemmanga waliyo Juda capital Jerusalem. Kati ebika 10 byali biri Isirayiri, ebika ebibiri bye byasigala Yerusalemu. Kati Erisa yali mu Samaria capital eya Northern Kingdom which is Israel. Amin. Enjala yali nnyingi kyokka omulabe waabwe ate n'abeetooloola for days. Bayibuli egamba abantu batandika okulya abaana baabwe. Gwe nno tonnatuuka ku point ya kulya mwana naye baali ku point ya kulya baana. Naye Mukama n'aleeta extraordinary solution. Abantu be yakozesa okuleeta solution tosobola na kukikkiriza. They were lepers, abantu ab'ebigenge bana. Katonda be yakozesa okuleeta solution. Kiki kye ŋŋamba? Mu extraordinary times as this, abnormal times, Katonda agenda kuwa abnormal solutions. Nkwegayiridde mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Weerabire byonna kale bye njogedde, naye jjukira ekintu kimu. Saba Mukama akuwe solution. Bw'agikuwa, genda ogikole. Eyinza obutakola sensi, gwe genda okole bukozi kyakugambye. Nkwegayiridde. Genda okole kyakugambye, agenda kuyisaawo. And most likely this is not a short term thing. Okusinziira nze instruction Mukama gye yampadde ennaku ezo gye ntandise okukolako. I don't think it is just as nti kigenda kubeerawo kabanga katono. It's like to last longer than we think. N'olw'ensonga eyo nkusaba Mukama bw'akuwa instruction ne weerabikanga ey'ekisiru gikole. Kikole, kkiriza Katonda. Nkimanyi abamu ojja kwagala ate okusooka okwebuuza ku muntu omugambe kati bangambye bwe bati kati ate nkole ntya. People will tell you ebyo tebikyakola like ebyo tekitundu oba tekikyakola mu mulembe guno. Katonda bannange bw'aba akuwadde solution, nkwegayiridde ky'oba okola. Era nzikiriza Mukama nti agenda tuyisaawo. Ye message eyo bannaye gye ndeese olunaku lwaleero. Nkwebaza nnyo 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 olw'okutwala obudde okuliza obubaka buno. Kankole summary. This is part of a message ye nafuna omwaka oguwedde. Mukama yali ayogera ku bintu 3 Sitaani byagenda okukozesa okulwanyisa ekkanisa during this period and late last year kuyingira mu mwaka guno n'okweyongerayokko. I don't know for how long. Naye Sitaani yali agenda kukozesa bwavu at household level, agenda kukozesa okufa n'endwadde. Leero nze kwogera ku kintu kya bwavu. Emirimu egya bulijjo tekikyakola. Like normal solutions tezikyasobola kutusustaining economically. And I don't, okusinziira ku kyendowooza ng'omuntu, sikakasa nti it's going to get any better now. Kiyinza otwalako obudde. Naye ate nga tulina okubeera abalamu, tulina okulabira abaana baffe. Mukama ayagala kutukweka, atugambye waliwo ekifo mu ye mwe kisobola okwekweka. Naye okusobola okwekweka mu kifo ekyo, olina okuwulira eddoboozi lye. So solution gy'atuwadde, buli omu
buli omu oba weekwate nga famire, musabe mugambe Mukama, mubuuze Mukama oyagala tukole ki, message yazze oyagala tukole ki. Mukama agenda kuwa solution ng'omuntu oba nga famire, abagambe mukole kino ne kino kye kigenda okubayamba okufuna obugabirizi okuva mu ggulu. Tutegeere ndowooza muntegedde. Munaamala bw'akikugamba n'ekira kyebika ng'ekyobusiru, nkwegayidde kikole. Mukama nga bw'atalya nguzi agenda kuyisaawo. Mukama akuwa omukisa. Bye bye.